Show ya leero mbadde nina okubeera ne part 2 eyajjo. Twabadde tutunuulira ensobi oba ebintu abaana ab'obuwala oba abaana ab'obulenzi abatonotono ababaddeko mu relationships ezitagenze bulungi emu bbiri ssatu, ensobi ze batera okukola accidentally, mistakenly, like ebintu batera okukola nga tebagenderedde naye oluusi nga bya mutawaana ne baleetera embeera ey'okukosebwa si bo bokka n'abantu ababeetoolodde oba abo be bagudde nabo mu mukwano. Ogenda kungumiikiriza part 2 eyo eyinza oba nga ey'enkya. Naye ate na kino kikulu ndowooza njala tubalansingemuko. Show ya leero eri half for guys, half ladies. Ekitundutundu ekya leero naddala ekitundu ekisooka kigenda kubeera nnyo eky'abaana ab'obulenzi. Ekitundu ekyokubiri kibeere eky'abaana ab'obuwala. Oli mwana wa bulenzi ng'ofunye omukisa okulaba sheeno, oba oli mwana wa buwala ng'olaba sheeno, ekisooka nandiyagadde ndowooza bw'oba osobola okutaginga oba okusharinga link okugishasharingira boyfriend wo oba mukwano gwo, bino bye bimu ku bintu ebitusoomooza. Gwe guy, my brother, ng'ogenda okukwana oba ng'oli mu kukwana, oli mu kwogereza, oli mu mukwano n'omwana ow'obuwala already abadde amenyeddwako omutima, tojja kumwagala nga bw'osanze omuwala nga ye atandika bitandike. Bannange, bino bye bimu ku bintu ebitusumbwa. Omuwala natandika kugamba gundi tantegeera, gundi teyantegeera, gundi kale naawe ng'ogambye banne omuwala gwe njagala aliko kikyamu ki? Like ayagala ki? Like I have tried almost everything but like I'm not seeing any difference and I am soon dropping the girl to move on, ngende embeere byange naye abeere bibye. Bw'otegeera omuntu gw'oyagala nti alumwa enjala, bwe badiiringa n'omuntu w'omukkuto si bwe badiiringa n'ow'enjala. Bwe badiiringa adduka nga akooye si bwe badiiringa n'omuntu abaddeawo nga talina kyakola. Kakati njala tutunulire ebintu bigenda kubeera musanvu by'oteekeddwa okusuubira. Gwe gayi, bino bisuubire. Biyinza okukola ekitono ebyajjo nabadde strictly njala mbitunuliza ennyo omwana w'obuwala katono mulenzi. Leero njala mbitunuliza omwana ow'obulenzi, kinalala kino ekitundu ekisooka katono omwana ow'obuwala. Mukwano gwange nkubuulire, suubira bino musanvu ng'ogenda oba ng'oli mu mukwano n'omwana ow'obuwala. Ate nzikiriza nti bw'onoobikwata, bw'onoobiwulira, bw'onoobitegeera bijja kukuyamba okutegeera omuntu gw'odiiringa naye. Omuntu wa malaria tebamujjanjaba, tebakozesa treatment yemu oba approach yemu n'omuntu alwadde Ebola. Like the approach is totally different. Kakati njala tunulira bino bigenda kubeera musanvu. If that girl is terrified of commitment, like being committed, omuwala oyo mutegeere. Ogenda olaba ng'omuwala alinga atakutula. Be bawala b'otuuka ng'oyogera ne ku by'okukyala, like ng'oli serious, naye nga kiringa ekitamulya. Era nga gamba oti papa ki? Like olw'okuba abadde mu relationship emututte supiidi ate neewunzika bubi. Ekyokuba nga omusindika into commitment si kyekizibu kye. Like you're not solving her problem. Ogambe nti kakati nze kino ngenda kumukolera ekintu kye baalema omukolera. Njala nkubulire oyinza olowooza nti ogenda kuba obojjawo kabonero nga tobojja. Ono aba yeetaaga aba delicate. Aba agamba nti like relationship eri ebadde gyenvuddemu ngibaddemu emyaka 5. Nyingire mu relationship eyokubiri. Like from the word gombe erawo nga ndi muntu wa yes yes yes. Ogenda kwekanga nga ekigambo okubeera committed tekiri nnyo ku mwanjo mu bulamu bwe. Kakati ogenda kulowooza nti gweoyagala kagwirawo. Oyagala buli kimu nga bw'agamba abeera yes, kakati tukyale, kakati twanjule. Newankubadde ayagala nnyo obufumbo, naye agenda kubaamu okukalubiriza. Olw'ensonga, depending on the history ne heartbreak gye yafuna oba ze yafuna, kino akizuula nti si ekigenda okusinga okukola. Kakati tokimukaka please, tokimukaka. Ekyokubiri, omuwala ono agenda kubanga yekkaanya buli kintu, nga yekenneenya buli kintu. Nkiteeke ntyamu, she will be like she will over analyze almost everything.
oyogera ekigambo ng'olinga abadde alowooza nti okimazeeyo ng'awulira olinga akonyeeko ekikoone, agambe ssebo nyinyonnyola. Buli abeera sensitive, buli statement gy'okola ayagala agifuule, agibikkule, agikunye, agikamule, agyanike, agigolole. N'olwekyo mutegeere, agenda kukubira essimu nga togikwata, nakyo agenda channelizinga, agenda kisengejja, agenda kiwewa. Like, why is he not picking my calls? Do you know why? Ebintu ebimu bya happening mu relationship gye yabangamu byazuulanga ebyagananga abantu abo okukwata essimu byali si birungi era byamumenya omutima. Agenda kukubira essimu ng'oli ku line, like the person you're calling is on another line, please wait. Akuba ogusooka, wayite dakika 5 akube nga si kintu kyekimu, wayite dakika 5 ezo 10 ziwere 15, agambe nti ono ani gwayogera naye. Era olugendo okwogera naye ku ssimu bwoti nga mufunye omwaganya okwogera, ekigenda okusooka agenda kubuuza, who is that person you've been talking to for that long? Like, I've been calling you and you could not tell that person to excuse you and talk to me and receive my call. Ayagala okumanya oyo ani akufudde busy to that extent. Omanyi lwaki? Kubanga mu relationship ye yasooka oba ezaggwa, oli yamuzuulanga nti yamutwalanga nga disposable. That disposable cup. Kakati ekyo sikyagala okulaba. Olw'okuba yamuteekanga ku hold n'ayogera n'abantu abalala, ekyo bw'alaba gwe by'okola alabanga ekyagala okusikayo kiri kyefaananyiriza kiri. So buli kasonga agenda kukanalizinga, agenda kukutunulira, agambe nti twagenza okwawukana ng'okubye ekikalu, tugenza okusisinkana, ekikalu wakijjeeyo lwaki? Mwasisinkanye ku makya mwayawukanye ng'emikono miramba bwe giti, mugenza okusisinkana ng'emikono ogifunyizza. Ayagala okumanya lwaki ogifunyizza. Omuntu akukubidde essimu n'ogitulako bwoti n'ogissa wali, essimu neddamu nevuga, n'ogitulako bwoti n'ogizza wali, agenda ku channelizinga. Why is he not answering that call? Is there something he is trying to hide from me? Agenda bikubuuza. So somehow somewhere agenda kulabikira ng'akunaginga, ng'akutama, ng'akulemerako, naye mukwano manyi lwaki tayagala kuddamu kugwa mu kiyagwamu kusooka. Kikwetaagisa okumutegeera, kikwetaagisa okumugumiikiriza, kikwetaagisa okumuyamba. Kyatanaba kuanalyzinga, I mean, assuming if you've been called for like several times and you're talking on another phone, then immediately you call that person, no sweetheart, obadde onkubidde, ne kati noddamu ebibuuzo bye batannaba kukubuuza, ogenda kuba omusobodde. Ezo zonna space zayinza okufuniramu questions ezitali answered n'omuyambako okuzansweringa, kitegeeza nti omuntu oyo ogezezaako okumutegeera. And I am telling you, ajja kulabamu enjawulo. Lwaki? Kubanga oli yabeeranga wa bibuuzo oyo yaani, naye kakati gwe bwakusinkana, no sweetheart, ono egundi, this is my friend John, Joy, meet my girlfriend, she's Penina and all that. Olaba agenda okulabamu enjawulo. Tugenda ku kyakusatu. Tutunuulira ebintu 7 by'oba osuubira. Like, you should expect to experience situations bweziti oba embeera bweziti singa ogwa ku mwana muwala gw'okwanya oba gw'oli naye mu mukwano nga omuntu oyo abadde afunye disappointments, abadde muzi heartbreak omu oba bbiri. Bino biteekeddwa okusisinkanibwa. Kakati tobeera surprised, totama munna ate toyongera mu biwundu, yongera kumuyamba buyambi kumujjayo. Ekyokusatu, kiruma oyinza obutakyagala, but I am telling you, these girls, a girl of this kind now, atera okubeera ne plan B. Atera okubeera ne plan B. Omanyi lwaki yeetaaga plan B? Nti relationships ziri ezasooka bwe zaamukuba zamusanga talinaawo backup, like tewaliwo plan. Bwenjola plan B, it is not necessarily having another relationship. No. It could be a career, traveling,
kyokama tewaliwo abatravelinze oba abatambudde okufuluma eggwanga ng'ekyabafulumiza eggwanga ze experiences zo ze wakoowa, disappointments, heartbreaks ze walimu. Kati ojja kubeera n'omuwala nga aprocesinga n'empapula ng'alinga agamba nti singa zituuka okuyitamu nga Kyali ono ali ku mulamwa nyinza obbiyimiriza, singa zituuka okuyitamu nga Gayi ono yeemamaaza kaweddemu ngenda fuluma bufulumi. So that is one of the plan B. Oyinza n'okuba nga omukwana nga yakuwa amatu ng'agawa n'omulala kuba kakati yazuula nti bwe yesiga omuntu omu n'amusaako ebirowoozo alinga eyaziba emikisa gye emirala so kimukosa. Kati ku nkomerero tayagala kuddamu kusisinkana ekyo. She will meet in the morning, mid-morning she will meet another person, online she will be having another appointment with a certain guy, and in the evening asisinkana omulala. Lwaki? Tayagala kuddira amagi ge gonna gonna n'agateeka mu kiseera eki kati obulaba agezaako okutetenkanya. Tomuyita malaaya, don't call a slut line, ogenda omale gwogera tomanyi history wall, tomanyi bwa bulamu bwatambuliddemu, osamwasamwa n'ebigambo byotalinaako mutwe n'amagulu. Mutegeere omanye ekizibu kye kakati osobola okudiiringa naye, era yoyo gwe ngambye nti agenda kutandika okulaba ng'omuntu ate ow'enjawulo, agenda kulaba ng'osiga ekifaananyi eky'omusajja ow'ebirooto bye, omunaazaako ennaku eya zigirizigiri wa relationship, ate oli gwe yakola ki? Gwe yavaamu. Byebyo bisuubire. Number 3, tugenda ku number 4. Number 4, she is going to back down if you try to move too fast. Tayagala mu babayikira, tayagala mu papirako. Mwaka meetinga naku 2-3 oyagala mutwala mu hotel. Katagamba kikigo kyoge bikibi ezo zi hoteli bazi mutwala mudda. Goyagala na kumutwala kubuno bu 2 star abadde muzi 5 star ne yazula nga byali mbu bufere ebyo si byayagala. Ayinza obanga kati ayagala bulamu obupya, ayagala bintu biri official. Kakati gojjo oduma olooza nti ekyokumutwala mu hoteli ky'ekyamaanyi okumusuzaako mu masooka gali n'ebiringa ebyo nga si byayagala. Agenda kulaba nga akasigiri kangi ajja kuyiwako amazzi, tojja kyagala. Omanyi lwaki? Tayagala kubeera musengavuddemu ngazeemu. Kakati gw'ogenda kupakuka oleeta omuliro gwo naye ogenda kutomera. But I am telling you nti ebiseera ebisinga ate ne baggayi bwetu bwe tufiirwa abawala abalungi, kubanga oyagala abakwanguyiza ebintu bwo ng'oli osika busisi kutu kyokka ate twerabira nti ate n'abasika ne batusika kutu ne bakkiriza ate nabo tubatya. My good brother, sweetheart oyo yeetaaga okumutegeera. Ajja kusala omuliro, ajja kuluzinga interest mu proposal yo mu kikeeka ky'omuluka, ajja kuluzinga interest. Why? Kubanga bwakulaba opakuka obumbujja agenda kizuula ng'agamba nti ate Guy gwe nayawukana naye, I think we took some time. We took some time, budget ne bubeeranga buna, agenda okuŋŋamba nti kati twase ku binazi nga tumaze na kukyala, tuli mu process ya mikolo n'ebiringa ebyo. Kakati gujjo oduma agamba nti olaba oli twatwala obudde ne biwunzika bubi, kati najja azunganga measles. Sweet, ne bw'onoomeketa kengere gwe Guy, ne bw'onoomeketa kengere no wanda wali butundutundu, togenda funa audience ye. Lwaki? You're too fast. You should expect this. Number 4. Number 5. Njagala ebintu bino bikubeere mu bwongo bwo. Njagala okimanye. That girl is going to be extremely judgmental. Oyinza n'obanga ogenda kukola ebibonerezo ku misango gy'otaakola. Yafa nnyo ku mulenzi oli, kakati gwe oyagala okufaako ebyo yabikoowa. Ogenda kwogera ku ssimu yamanyirewo nti oyo agenda kubeera nga buli kaseera akusalira omusango, kantu katono nnyo ng'agukusingisa, ogukusinga n'ogutakusinga gyonna agenda gigusingisa. Ekibuuzo, kibonerezo kyekyo kye simanyi, naye njala okukakasa omuwala agenda kujajinga
olwayo mukoze appointment nakujajinga kantu katono nnyo nakusalira omusango ogenda kubeera mu kulamulibwa buli kaseera omanyi lwaki alaba obuntu butono nnyo ne bumujjukiza omuntu oli gwe yalina mu bulamu bwe eyamuyisa obubi eyamukola obubi takyagala n'obulamu bwe bwonna. That is number 4. Tugambye 6, 7 nga tugenda ku number 5 njagala otegeere kino it's a short love story, a little bit of magezi muliro kiri nnyo ku baana ab'obuwala. Wali obaddeko mu relationship n'omusajja n'agwa eddalo n'atabuka omutwe. Mu story eddako nga maliriza bino, omusajja n'akwata omwana we gwe yazaala n'amuteeka ku kiswa n'akwata akakumbi n'akamukuba omutwe. Omwana omuto wetaaga obbiwulira tuddeyo ye nga tetunaba kuddayo magezi. Love lab eyaleero bombi bali ku kyeyo naye omuwala ayagala kakasa gayi ali biki nabyo tugenda bizuula tugenda bitegeera. Tugenda ku nsonga ya 5 kakati omuwala ono gw'oyagala alabika nga akukaluubiriza kino njala okisuubire kubanga mmanyi nti olina mu kiraba ne tomanyi bumanya. This girl won't show affection so easily. Ogenda kulowooza nti ojja genda omukwateko bwoti nga bimukolera amakulu akukwate actual agenda gayita amagalo agakujjeko agawummuze wali. Ogenda kujja ozunga ne bwoppeeke bwo, ogenda kujja ozunga ne bikisi byongoloza bye bigenda okukola amakulu akuteerewo ettama. Do you know how it feels? Oleeta bwoti emimwa n'akuteerawo. Okumanya abawala bwe bati baba bazibu. Muyinza okutuuka ne bw'aba olinga omusindikiriza, I don't know, oba kumusindikiza ng'omusindikiriza n'ofuna omwaganya nga gwakwaswa bino njala nkubulireko era ojja mulaba ayinza okugamba nga like if it's romance tayagala ayinza omutuukirako n'okola byokola n'ogenda abula okugamba bw'oba omaliriza mbikka. Lwaki? Sebo oli gwe yayiirawo omubiri n'amuwa Masengere, n'amuwa Kingdom gundi, n'amuwa Pearl of Africa, n'amuwa paaka enkadde, n'amuweramu ne paaka yadi yalinga ekwata omuliro buli kaseera. Talina bye yafunamu. N'amutijja ne batijja baba balinya Pioneer ne beekiisinga, baba bafuluma bati ne beekiisinga, baba basalawo ati ku bitaala ne beekiisinga. Ebyo yabikola teyabifunamu. Kakati gwe olusiddiiku n'olunkuduulu lw'oleeta ng'oyagala munnaffe obeeraawo omuleetako laavu y'ekizungu ennyo ajja bikukuba mu maaso. Lwaki? Tebyamukolera. Kati waakugumiikiriza, waakusomanga kitabo ate peegi ku peegi, ate otandikira ku manuscript, otandikira ku content eno nga bakulaga ebigenda obeera mu peegi. Bw'ozunga n'ogenda osoma chapter 7 nga walina kusooka chapter 1 era agenda kulema. Tagenda kubeera sweet, tagenda kubeera soft, tagenda kubeera mwangu nga bw'okisuubira kubanga ebyo biringa ebyamutama. Njagala nakyo okitegeere. Namba 6. Yesu ye namba 7. This girl or this woman will not trust easily. Kakati gojja omwana tanneesiga okwesiga tebakukaka. It is something natural ekigenda okuflowinga mpola nga tobyogera ng'obirabika. Byanjawulo ebintu ebisinga obungi twogera byogere nga tulaga birage naye nga tebitulabika. Okumanya agenda kukaluubirira, okwesigako obwesigwa bwo tagenda kubujja mu bigambo, ayagala kubujja mu bikolwa ku bintu byalabyeko. Simanyi oba onfuna? Like, am I communicating to a brother? Webuuza muwala ayagala ki, muwala nze antamye, muwala nkaluubiridde, muwala afuuse muzibu. Ekyo kitegeere mukwano gwange omwagalwa nti ekyo kye kimusumbuwa.
kubanga ebyasooka abasooka be bamwonoona. Kakati gwe munnaffe ogudde mu mbiize njala mbikuddiremu chapu nkakase nti biweze n'omusanvu. Ngambye tajja kwesiga mangu ng'ekyo tutiikinga. Affection tejja kujja easily, ekyo kisuubire. Ne tugamba agenda kubeera judgmental, agenda kubanga akulamula buli kaseera kumpi ku buli nsonga. Ekyo kyakusatu. Ekyokuna ne tugamba nti omuntu ono y'omu agenda kubanga taagala mupapirako. Bw'ona omupapirako agenda kuyiwako amazzi tojja kyagala. Ne tugamba nti omuntu ono y'omu agenda kubanga alinawo plan B. Ne tugamba nti omuntu ono y'omu agenda kubanga buli nsonga ajanalizinga, kumpi buli nsonga ajanalizinga. Ne tugamba nti omuntu ono y'omu munnaffe agenda kubanga ebyokwekomitinga si byagala. Era abamu wekanga yagala ka relationship nga kalinga akali casual. Nsuubira ebyo bitegedde. Ti omukyala bamukwata mpola nnyo, mpola nnyo. Okitegedde ekyo? Sweet sister, nzikiriza nti ntuusiza message ebbaluwa gye wampadde okutuusa eri omusajja kati etuusa. Guy, am I communicating? My good family, thank you so much for being part of this family. Tugenda yingira mba subscribers emitwalo 2 na kusuubiza concert kuba subscribers emitwalo 2. Katuulize story ya sister. Omusajja akwata atyo omwana waabwe gwe yazaala, gwe bazaala, n'amuteeka wali ku kiswa, n'ajjayo akakumbi n'akamukuba ku mutwe. Ate ye bwe tuvaayo tusembyeyo love. Kansabe nshalingeko nammwe kasitole kange banaye bamikwane emonjajinga owetaasa amagezi neyanziike. Nze waka twakulanga twegamba saakulira ku taata nakulira ku maama. Tata yali taliiwo naye era okusoma kwange tekwali kuwanvu kuba kwatukubyangamu empi. Nze sinze mwana yali asoose naye nalinga namba 3 era ng'ewaka oziraba zambirigo kitegeera. Kati nasoma nentuuka mu P7 mama sente nezimuzituweererwa. Senga nankwata nagamba mama mumpe. Mama teyagaana ne tugenda ne senga nanteeka mu kisulo kitegeera. Kati essomero lye yanteekako kwe nasangaganira ne gaayi wange. Gaayi wange ye yali mu siniya 4 nsonga lwennyingira siniya ki? Siniya 1. Kati nali ntuuse mu siniya 2 ye ng'amaliriza kitegeera. So twayeyagala boye waabwe balinawo akasente nga si keekangi naye ate nga baliko mu mbeera eyeyagaza kitegeera. So ne tubeerawo tuli tutambuza vanira tutundula tukwasizza maanyi kitegeera. Nze nabitandikira aba mu okutundula vanira twatundula mu siniya 3 ye ng'amazeewo omwaka mulamba atudde. Kati teyatuula wabula ngera bumanyi nti omuvubuka asigala yeeyiya kitegeera. Yayiyaako naye tubeera awo. Kati we yapangisa era wali kumpi n'essomero. Nze nga mbeera ku ssomero naye nga ne ku ssomero simanyi nti Mukama Katonda abazadde tubuulirire nnyo abaana. Nze nnyinza okugamba nti senga yes yambuulirira naye teyambuulirira nnyo nga mama wayinza okuwa omwana obudde kitegeera. So navanga ku ssomero. Gaayi wange we yapangisa wali kumpi nnyo n'essomero. Nga nyimirira ku ssomero ne nnengera nti gaayi wange avudde ku mulimu nga ŋŋendayo. Nze akawunga ako nga sikayinaamu buzibu saakafunako kitegeera. Era we yatuukanga nti tugenda kulya kawunga kyaggulo nze nga ningizaayo nalina akatuuti kange kwennyumira kalinga kaswa nga ndaba Gaayi akomyewo batakomyewo. We ndaba waggule nga nze akawunga sikalya ndeega. Obeegayo wali kumpi nga nziruka nga nkomawo nga sinnakola ki nga
nziruka ne ntuuka nga sinnakuuwa. Ne tutambuza ndowooza gayi saamanya oba byamuzitoowerera ng'alaba ssente tezivaayo. Nali ntuuka mu siniya 4 n'aŋŋamba nkubuulire nina koosi gye ŋŋenda okgendako. Ne mmubuuza ssente ozirina? N'aŋŋamba ye waliwo obutonotono naye ne mukadde agenda kukola ki? Agenda kunkwatirako. Ne mugamba it's okay, naye kati nze ewaka. Kati ye era ate yali akimanyi nti ewaka ki tetuyinaawo ssente, kitegeera kuba byonna nga oyinza obeera abaagalana twali tubyebuulira, kitegeera. Ne mugamba it's okay. Kati gayi wange oyo ye awaabwe wasembedde kumpi n'essomero, sigamba nti neyiba wabula ate ng'osobola otambulawo mu ssaawa emu. Kati gayi wange twatambula awo natuuka mu siniya 4 muvaako awo n'antwalako ewaabwe n'ayanjulirako mama we nti ono ye mukwano gwange, naye era ng'omuntu omukulu yakitegeera. So ne mba nga tugendayo, kitegeera atugendayo wa mama we bambi ng'afaayo naye yadde yasuula siteepu yali alina okumbuuliramu oba yali alina obutagira, kitegeera. Naye nga bwe tutuukayo era afumba ng'omugenyi ng'omuntu wafumbira omugenyi, ne tulya ne mala ne tugenda ne twebaka era nga tusula mu kisenge kye nga tusula mu kisenge kyekimu n'omuvubuka nga tumala nga nkomawo, kitegeera. Kati eyo embeera eyo yatandika nga tuli mu siniya 4 nga nze ndi mu siniya 4 naye taamu 2, kitegeera. So negenda ng'ekula kugamba ne nazaala wange nga akimanyi nti tweyagala, kitegeera. We yayitanga okugendako Samuweya ngamba ndi ku ssomero, ng'atuukayo ne ku ssomero nga mpitako, kitegeera, nga mpaayo kyampadde nga mala ng'agenda kwegamba nga ntwalira ddala ng'akitegedde nti twagalana, kitegeera. Ne tubeera awo. Kati gayi nze nali mu vaaka ya siniya 4 n'agenda n'akola ki? N'aŋŋamba nina kakoosi ke ntandise. Ne mugamba genda. N'agenda n'atandika. Kati we gye yagenda nange nafuna obuvunaanyizibwa ne ŋŋamba kamubuuze, naye teyatya n'aŋŋamba, okitegeera. Kati ebiseera ebyo ye yaŋŋamba nti nja kukomawo, kitegeera, yaŋŋamba nja kukomawo nkusange. Ne mugamba nze natuulaawo ne ŋŋamba oluddewo, mbwira gy'oli nzije kasita ngenda kukomawo. Kati mu kutambula okwo twagendanga ne tutundula vanilla, nze ne nkomawo nga musanga eri gye yali akolera ki? Koosi, kitegeera. Omwo si mwe mwava, bwe bansigo bannaye baba ffenna ensigo yalaalira. Nenfuna olubuto nkyali waka, wali tewaliiwo ssente, naye ate era kiba kibi okufunira olubuto ewaka, era ng'ekyo omukadde akinkuutira tebinyuma, kitegeera. Kati we nakitegeera ne mugamba nkubuulire nafunye olubuto. Kati kye saamanya nti omuvubuka ye yali alwagala, gayi yali alwagala, era ne mugamba tugenda kukola tutya. Ate era ng'amanyi obunafu bw'ewaka nti tewaliiyo ssente, teyakyeraliikiramu nti oba babadde bapulaninga okumuza ku ssomero, kitegeera. Yaŋŋambirawo nedda, olubuto lwange ndwagala tetuluggyamu. Ne mugamba nedda, walisoose n'omaliriza? N'aŋŋamba nedda, tetuluggyamu. Ne mugamba kati tugenda kukola tutya? Nze sigenda beerawo waneeno nekino olubuto ewaka. N'aŋŋamba nedda, tewali buzibu, kanyogeremukko n'ab'ewaka kasita abadde bakumanyi. N'atuulamu ewaka ne maama we. Kati maama we yalina muganda we kubanga mama nga bazaalibwa bonna ayina essomero. N'aŋŋamba nedda, n'amugamba waba atuuse mu siniya 4 nina akasomero kange kaali ka nnasale nga kava ku nnasale nga kakoma ku P3, ajja asomese konze kaale. Ne bampita ne baŋŋamba tetugenda kujja kuggyayo waka, naye tuli mu nteekateeka y'okukola ki? Ey'okuggyayo ewaka. Kati tugenda kukola tutya okuggyayo ewaka? Kati olw'embeera yaliwo ewaka nga akasente waka tekalabika, n'agamba bulungi maama, era ne musiba ne mugamba maama nina akalimu ke nafunye kangende nkole ki? Kangende nkole. Naye nga nze ekyali kinzigyawo epulaani enkulu yali ya lubuto, kitegeera. Maama n'akkiriza n'ansiibula na bulungi, ne ntuuka eno nazaala wange omuto
tugenda ne tukola ki ne tutandika osomesa. Nasomesayo myaka 2. Kati bwe natuuka yes kati olubuto lwakula ne baŋŋamba kijjaba kya buswavu nnyo okudda ewaka. Ovaayo tolina lubuto ate n'omuvubuka tekola ki tebamumanyi. Togenda kuzaala bajja tugamba tubayisizaamu amaaso. Nange ne ŋŋamba nenzaala nga ndi ne nazaala wange ebyo gye twali ku ssomero kuba twali tetuvaayo ye gwe wali amaka ge nga tetuvaayo. Nenzaala kati olwamala okuzaala ne baŋŋamba kati gendako ewaka okyale tyoke tujje naye nga togenze na lubuto kitegeera. Ne ŋŋenda ewaka nenkyala. Nabo ne bapulaninga obutono bwe basobola ne bajja ewaka. Tubeerawo nenkomawo nsomesa omwaka ekyo kyabeerawo mu mwaka ogwasooka. Kati bwe nakomawo omwaka ogwokubiri okusomesa kwegamba Gaayi jjukira wali eri yakkiriza nzije nsomese. Kati nze kyessaamanya oba yali ddala ayagala yali anjagaliza okukola oba yali agoba kiri ekyolubuto kikole kiggweewo. Kati Gaayi we gwagwa omwaka ye yamalirizamu ogwo omwaka ogumu era ng'abeera gy'ali nange nga ndi gyensomesa naye ye nga yajja gyensomesa kitegeera. Kati omwaka ogwokubiri yagamba nedda sikyakwagala mu kusomesa. Ne mugamba kiki kwegamba nze nali simusaba ssente kugamba nti yes yakavaamu ku kundi ku koosi tanafuna bulungi takola nga simulingiriza nnyo obuvunaanyizibwa. Ne ŋŋamba kasita nkola ki kasita nfuna ssente zange. Ekyannyamba nazaala wange yali ampa ssente zange mu bulungi ekyo nkimwebaliza era yandabiira bulungi nga maama anzaala kuba ye muntu eyali atambula n'asanze obunyama eyo n'amanya nti muwala wange yeetaaga obunyama najja n'akatika ennyama n'akandeetera oba bulabe buyitibwa n'agamba mukkirize wali eri mumuweewo akatika ennyama kitegeera. Kuba nze nzijukira nayo yaako n'omukombo nayo yaako kwete naye n'atya namugamba njagala kwete. N'agenda mu katale akaali katuliraanye yasanga awedde n'aŋŋamba sigenda kuddayo nga sirina kwete. Yanguliramu mukombooti olw'okwewala okunnyiiza kitegeera. N'andeetera mukombooti naye bambi sijja mwogera nti oba ki yannyamba era yambeererawo. Ssente zange azimpa mu bulungi sigamba nti oba nina we muyita nga kwegamba n'ebyokulya agulirawo kitegeera. So ne tubeera awo kati nalabanga era Gaayi wange kimuyisa bubi. Nazaala wange yali agira ekiseera n'ambuliramu era ng'omwana. N'aŋŋamba kati olaba temunaba kwezimba gumwosomese omwana akumenya naye gumwosomese kasita wooli nkumanyi okitegeera. N'aŋŋamba kyekyokka kye nnina okukola. Kati ye Gaayi we yaŋŋamba nti abikooye ne mugamba nedda nennemerako okitegeera ne yeetikka maama we nti maama alemaza mukazi wange. Awo olutalo n'aluteeka ku maama okitegeera. Kati ne maama naye n'agamba omutabani atuuse okuŋŋamba waati gonda okole ki? Ne mugamba nedda waliwo okugona ng'olaba olinawo pulaani gy'okola ki gy'otambulizaako. Kati yalaba asise nnyo nga sivaayo kitegeera. Ne mugamba nze teweekwasa mama wabula obuzibu buli kwani ku nze sobola kujja nga sirinawo bizinensi yiiyo nti ate nva ku bizinensi nga ngenda watali bizinensi okitegeera. Kati yali gundi yali luwummula lw'abaana bawummudde n'eŋŋende we yali apangisizza be yali abeera kitegeera. Yaŋŋamba vaayo eyo leero tugenda wummulira eyo nakitekinga easy ebintu nabirekayo ebyo nali nkozesa eby'essomero. Kyessaamanya yayita emabega n'agenda n'abiggyayo n'abikuba mu kyalo ewa nazaala wange amuzaalira ddala kitegeera. Nazaala wange gwe nali naye teyakitegeera. Kati tutuuka okudda ku ssomero abaana baddamu nzirayo nga nsanga ebintu mu ebiri teyanyega yabireeta n'abiteeka ewa nazaala wange naye teyanyega nti oba ebintu nkoze ekimbiggyeyo. Kati tutuuka okuddamu kukola ki okusomesa nga ebintu tebiriiyo. Ne mbuuza maama ebintu nga sibiraba mugwe wabiggyeyo n'agamba nedda. Kati nazaala wange yabuuza nko nazaala wange oli omukulu n'amugamba ebintu biri wano gundi ye yabireeta kitegeera.
nekanzigwamu bannange neŋŋamba kati nkoze ntya kutwaliza wamu nali sina kye nnina kukola nagamba kawume kuba nazaala wange yaŋŋamba tuula buma kasita yakyesaliddewo obuvunaanyizibwa bwonna bubadde omuyambako bugenda muddako guma otuule n'entuula kati twadda wali we yali apangisizza ne tubeerawo kitegeera twabeerawo kakabanga naye era ng'olaba kwegamba yali talina mulimu ogugwo gwe pamanenti nti akola era kawulidde akagudde nga kyagenda n'akola lwatafunye n'abeerawo ate ng'ebyetaago era nga mubimanyi ebyamaka kati yatuuka n'abyenyuwa kitegeera n'afunayo olukoola gye yalufuna n'agamba nkubuuye kangende nkole sigenda kukkiriza kulima tobimanyi ebyokulima wabula gwe sigala wano kangende nkole kitegeera n'agenda n'akola eri mu lukoola kati olukoola lwe yalimu nze saategeera oba akola mulimu kinakiteekinga ize neŋŋamba kasita yakisazeewo anaaba aleeta obuyambi ajja buleeta kati mu lukoola gye yali akola ye yali alima kitegeera nze kyesaamanya yali alima naye nga komawo mubuuza okola mulimu kingaŋŋamba nedda tokifaako kasita obuvunaanyizibwa mukola ki mbuleeta nange nekiteekinga ize sifa ku bya mirimu ebyo kitegeera naŋŋamba naye nemubuuza naye lwaki embeera eno kwegamba naye ng'omulaba nti ali eri naye alimu ennooma andeka eno okitegeera alimu bandiyita ebbuba liyo bali ali bbuba alimu epulaani eyo erumirirwa liba bbuba naŋŋamba kati nkubuulire ngenda kutwala mu lukoola bulijjo gwambuuza omulimu ogw'enkola ngenda kutwala obeereyo kuba nange kati bituuse okunzigwaya sikyasobola kukola ki ku kyeno gayi nali mwagala nali sisobola kugaanira mu ttawuni kitegeera naguma netukwata omwana waffe kibebi kyaffe kyali kiwezezza omwaka gumu n'emyezi ng'ebiri netugenda mu lukoola era twabipaakinga bulungi netubitwala mu lukoola netubeera eyo kati abeewaka bo baakoma okutegeera kikyenkola nga nje eno ku kusomesa owo wonna ngenze mu lukoola tebamanyi wa gyendi ate nabo newe nali nsomesa era baali tebamanyi wa wensomesa kitegeera naye nga bumanya nti muntu waffe asomesa netubeera mu lukoola newe nga nze okulima sikusobola kitegeera nga mbeerayo omufumbira buugi mmere webityo nga agenda nga alima bannange embeera yatuuka n'ekaluba bakazi bannange embeera yatuuka n'ekaluba bijja bitya kati tuba tuli awo twakatambulako gyali eba myezi 8 mu lukoola nga tuli ffenna babiri saamanya ki ekyabaawo Gayi ng'agenda ntabukako omutwe Gayi yatabuka omutwe mu lukoola eyo gye twali sirinaayo gwe nali mmanyi naye yali talina gwe yali amanyi nti wuno wabula just mikwano ate mu lukoola lwe twali tulimu ngo ennyumba ebeera wano kati katugeze nti ennyumba oba nkigeze ntya kwegamba nga tezeeriraanye nga olukoola we mulumanye abalumanye Gayi nga ntabukako omutwe bannaayo ebyantabukira ne ganneesiba kati yava we yali alimira twamala bulungi okukola ki yali ali ku lulimbi neŋŋamba kanfumbire gundi nkuleete neŋŋamba nedda tondeetera leero ŋŋenda kukomawo wekola ekindiira ewaka mpumule namukonzi kaale yajja naagira nemuwa caayi bye nali nfumbye n'awumulamu kati we twali tuli kwali kumpi era nga lulinga luzzi nze nagenda ku luzzi omwana ali mu gundi yeebase naye asigaddemu yeebase kitegeera bwe nali nga sinava ku luzzi ngenda owulira eddoboozi yi kiki ng'avuddeyo mu ki mwe twali tuli mu nnyumba ennyumba we twali twagiteeka nga we yali yeebase azuukuse eddoboozi liri waggulu neŋŋamba kiki ekyo nga tekibeerangawo wano era nga sikiwulirangamu mu lukoola muno ngenda okuvaayo maama omusajja nga gwe guli ddala ddala ogutabukidde ddala omutwe
Sirasize endulu bakazi bannange nalasa endulu wallahi wali wala abalinga bannayiba naye baavaayo. Nga siina gamba omwana naye olwawulira endulu olwawulira okuleekaana kuli yagugumuka. Omusajja olwagira simanyi oba amagezi gamuweereza gatya. Enkumbi yali agirese ku lulimbi bakazi bannange mujja kunsonyiwa n'emboozi wenjinyumya mpulira nkaaba n'okukaaba. Enkumbi yali agirese ku lulimbi simanyi amagezi we gamuweereza. Yagigenda ku lulimbi we yali agirese n'agijja wabula yagukira ku mwana wange. Yagukira ku mwana wange. Abantu abaali bazzeewo abaatudduukirira nabo kwegamba nga bamutya. Omwana teyadduka naye wabula omanye akaswa akaaliwo n'amunkalamiza kuli. Kitegeera n'amukuba enkumbi yali ejja. Wabula nawulira nga nze nansaanyeewo. Bakazi bannange nawulira nga nsaanyeewo. Ne nkwata omwana ne mbagamba oli omukulu sikyamuliko wabula kanziruse omwana wange mu ddwaliro. Kati abaaliwo nga bannayiba era abaatudduukirira waliwo omugagga omu nga naye akolerayo naye ye ng'ajja buzi kulaba bakozi bakoze eki. Era kyekyannyamba singa yali taliiwo omwana wange yalifudde. Naye yagamba tudduse omwana mu ddwaliro. Omwana teyamwongera kagundi kakubiri okitegeera ku mutwe. N'akola ki? Ne tuyoola mwana ne tumwambaza banaye nga mpulira n'agagira era twagenderako ne munnange omukazi yali aliwo yakitegeera obulumi bwe nalimu n'anviirako emabega. Twatula ku piki abantu 3 ng'avuga wakubiri nze n'omwana n'omukazi. Ne tukola ki? Ne tumutwala mu ddwaliro. Twayanguwa akalwaliro kaaliwo kumpi nga si kumpi naye ate nga si bw'ogamba nti ate kulwawo kutuuka. Tumutuusawo ne bangoberawo bamuteekako eccupa emu mwana ng'avulula bya green ne baŋŋamba ono okuwona n'obutawona. Banaye ne neesiba 2 bakazi bannange. Jjukira gye nalindi nali siinaawo ssimu. Kitegeera kambazeeko ko emabega. Kati akasimu ke nali nava nako nga nsomesa ke nali nnina yakanzijjako. Kumanya liri oba ŋŋambe lyali bbuba. Yakanzijjako samanya gye yakateeka. Essimu gye twali tulina yali yiye yokka. Ekitegeera. Kati essimu eyo ng'atambula nayo kati we yatabukira yadduka nayo. Ekitegeera. Ennamba ekyannyamba mu mutwe gwange nalinamu ennamba y'abeewaka abantu 2 eya taata ne maama. Jjukira maama wange yali tamanyi nti wagyendi era kikyenkola. Ekitegeera bo nga bamanyi nti nsomesa. Ne bampa ku ssimu awo ne nkubira banaye we najjukiriramu ne mugamba maama bintabuseeko omwana wange ali bubi naye saamugamba nti oba abadde ki. Wabula namugamba nsanga mu ddwaliro omwana okumusanga n'obutamusanga. Nambuuza ddwaliro ki ne ndimubuulira naye yakozesa obwangu najja. Twali tukyali ku ddwaliro nga tebannatusiibula naye n'atuuka. Ekitegeera. Era baatuliisawo bazaalinga ssaawa 2 ne bagamba omwana tetugenda musobola. Ebintu byavulula biraga mbeera mbi. Kati maama ye we yajja yatuukira wali ku ddwaliro liri era be bamulagirira nti kati tumusindise Gindi. Ne tugenda bannaye bakazi bannange omwana ng'omutwe guzimbye oba kuŋŋambe omanyi ogutunulako nga gulinga endabirwamu. Eno yonna omwana mutini ku bigere wabula omutwe nga gwe munene. Omutwe kwegamba nga gulimu emitwe 2. Ekitegeera. Amaaso gabulidde muli ne bagamba tugenda kola tutya. Wano omugundi wano we tuli ku ddwaliro tetuyinawo sikaani ya mitwe. Tebansindise Mulago. Tugenze Mulago. Ebyoli si kyamanyi nabimufaako simanyi. Kati maama we yantuukako nga maama n'aŋŋamba kino kye kibaddewo. Kansigaze omwana genda olwanirira ebbaawo. Kati nze maama asigala n'omwana era ye yamutwala e Mulago byonna ye yabikolako nga nze sidda mu Lukola eri gye twali. Kati gaayo ono olwamala okuba omwana agundi enkumbi yadduka bannange naye ne yebbika mu ddiipu. Zino ddiipu z'ente ze baddiipingiramu ente oba muzitegeera mwe banaaliza ente. N'agwa mu ddiipu. Saamanya ki ekyamuliko. Yamira
naye teyayisibwa bubi gamba nti oba okitegeera. Naye era wenatuukawo abaamugjamu diipu gye yagwamu waliwo bakama baayo be baamugjamu namusanga ku miguwa. Ne ngamba kamulwanire, ne baŋŋamba naye ogenda mulwanire otya? Diipu gyaguddemu ebaddemu eddagala, tulina sooka muggyamu ddagala eryo mu lubuto. Bannaye bakazi bannange nga mbula nange weŋŋumira. Omwana wange eri anti bubi, omutima gye guli, omusajja anti bubi, kitegeera. Neebuuza ngenda kikola nti ono omutabufu w'omutwe ngenda mukwata nti okulaba nti tugenda mukola ki okumuggyamu eddagala. Ennamba za nazaala wange ez'abeewaka nali sizirina, zaali mu kasimu kali ke yakweka. Ne ngamba leero gunjabagidde. Bakazi bannange natuba ne bba wange, wabula chansi yannyambako nti waliwo yatuuka omutwe ng'ayogera ennamba ezimu, okitegeera. Agamba mukubireko mama wange, mukubireko gundi, nga bamugamba zisome olwondowooza nga kategeera kabaka we kali. Nga ennamba mwe twagifunira eyali eya maama we, ya nazaala wange. Eddagala twagenda baamusiba ne balimuggyamu eddagala, baamukuba empiso kwegamba najjamu ng'embiro, kitegeera. Kazi bannange era nga nze ndiwo buli kimu, kitegeera. By then twali tetulinaawo ssente. Obusente bwe twali tulina ng'aboolukulamu bamanyi kwekuumisaako gamba nti mwana alwadde tutandikira wane watali gamba nti oba kusimbukira mu mitwalo 2 olina w'otandikira. Era nabagamba muwandiike, kinaba kisobose nja kukola ki, nja kujja jazireeta nga tuteredde. Bulamu bwe businga. Bakazi bannange ne tutambula ne bandagirako abawonye eddalu. Ne ntwala bba wange ewawonye eddalu, namalayo emyezi gyali 2. Wabula we nakubirako nazaala wange bambi naye yatwala obuvunaanyizibwa najja. Ennamba ya nazaala wange kwe nakubirako ennamba ya maama, ne maama naye nga mbuulira ebiri mu ddwaliro eri, nga nange mbuulira ebiri eno. Mukama Katonda yannyamba, omwana yatereera ne maama n'addayo naye ewaka. Kitegeera nze nasigala eno ku bba wange. Tubeera ne bba wange n'atereera, nkyali myezi 2-3. Atereera. Esooka ne tubeerako omukyalo ne baŋŋamba sooka olindeko okuddayo. Ne mbagamba omutima gunnuma, ne nsooka ne neekoonako k'ewaka ndaba omwana wange ddala kituufu yateredde. N'addayo ekyannyamba, mwana wange baŋŋamba twamwanguyira, kitegeera. Singa twalwawo byali tuuse ku mutwe, okitegeera, kubanga musaayi gwali tuuse ku mutwe, waya ne ziba nga tezikwatagana. Naye Mukama Katonda mwebaza, waya zaasigala zikola bulungi. Era we yali atuuse ku state gye yali atuuseeko, siteepu ng'abaana ze babeeramu, yagenda mu maaso n'eyali eddako. Teyalwawo nnyo okuddirira, kitegeera. Yaddiriramu naye era nga si kyekinene. Ne tubeera ewaka ewa nazaala wange n'omwami wange, ne tubeerawo awo. Ne baŋŋamba olina okumalawo emyezi 6. Omuntu okutegeera nti ateredde, emyezi 6 gimala yita. Naye asobola okutereera n'oddayo n'ogamba nti ozeeyo ateredde, neriddamu ne mu myezi 2 nembeerawo neŋŋuma, kitegeera. Nembeerawo kati natuuka emyezi 6 gyawera, namugamba nkubuulire. Naye ng'ategeera naŋŋamba tugenda kola ki. Olwo amabanja nazaala wange yayeewola, abeewaka bayeewoleza jjanjaba omwana n'ezajjanjaba omukulu, zonna tuli mu mabanja. Bye twali tulimye eri mu lukoola, ebyo byo byafa. Abaalya baalya, ababbi ne babba. Era tetwalina ke twajjayo okuggyako ebintu bye twali tulinayo ng'engoye, ebyo byabireka, naye bino bye twali tulimye baatwala. Tugamba tugenda tutandikirawa. Obusente bwe twali tusigazaako ng'obwali tusigaddewo obw'eddwaliro twakwata, nagamba tetomuddayo eri mu lukoola, wabula mufune Samuel akayumba ke mupangisa ak'ebbeeyi entono, kitegeera, ke tuba tubeeramu. Ne tukikkiriza, twafunako akatawuni ke twali tulimu, ne ngamba sijja tuula. Awo ne nfunawo ka saaluuni, nze nakeeranga ku makya ne nnoonya emirimu, naye nga seevumaganya mirimu nti oba mulimo ki, wabula njagala kusasula mabanja gali, naye nga bwe yeeyongera otereera. Nafuna akasaaluuni, Mukama yannyanukula, nafuna akasaaluuni. Ne bampawo ze baali bampa, gyali emyezi 3 nga ne ziri nazo tezinnaggwaawo, ezaali zisigadde ku z'eddwaliro. Awo ne nkola ki? Ne tugamba kati tugenda zikolera ki? Tezisobola kugamba nti zimaleyo amabanja mangi.
Nenzijjamu kati we nali nkolera waliwo mukwano gwange najja ebweru naŋŋamba naye nkubuulire. Yali abipanga nga ŋŋamba kwegamba yali mukwano gwange nfanfe nga abipanga ŋŋamba. Olwafuluma enamba ye nasigala nayo namukubira direct naŋŋamba naye nkubuulire naawe jangu ebweru okole. Nenkimulingizaamu nemugamba nkubuulire. Sente ze tulina tezigenda mmala ku bye twetaaga eby'amabanja. Wabula kaŋŋende nkole ebweru. At least emyezi gye naagira manye nti omwezi gumu gusasula amabanja agaba gakoze eki gasigaddeyo. Naffe tusobole okwezimba. Kitegeera naye wonooba osobodde okola ki? Ojja kukolako bw'onooba osobodde emirimu gy'onaaba ofunye nti kaale. Angoba ku byakujja bweru nga ngoba ntuuka nfuluma. Saalwawo Mukama yannyamba yawulira essaala yange. Nafulumira mu myezi 2. Nzijja amabanja nagasasula gonna. Agewa nazaala wange, agewa maama nengasasula. Era maama naye namubuulira nti maama ngenze bweru wabula omwana akola ki? Beera naye. Maama n'akikkiriza. Era nga ntuuka nga mpaayo obuyambi kuba era nali nkimanyi mulese talina ki? Era obuvunaanyizibwa bwe nga nze mbukwasaganya. Twatuuka amabanja we gaggwaayo naŋŋamba naye nkubuulira era nkola tebitambula. Nze ŋŋamba oba singa tufunyeeyo piki mu bano be batugamba abalooni nenkwasaganya ekya piki nemugamba si kibi it's okay. Nemuweerezaako ssente nakola ki? Kati saamanya awo embeera yatandikamu okukyankalana we najja eno ku kyeyo. Egamba ng'omusika takola ki? Tavaayo nga embeera we yatandikira nga empuliziganya gye mwali muziganya nga waakajja. Si yeri olwo mpezezaayo ng'emyezi 8. Kitegeera mpezezaayo emyezi 8 ku kyeyo. Nenkwata ssente nenkola ki? Nemugamba ngamba ekya piki ziyezeza piki kola ki? Genda okiggyeyo ku looni. Bakusabye ssente mmeka? Bakugambye ssente mmeka? N'aziŋŋamba. Nemugamba kale tutandikirawo nga nayo weekola naawe osobole okuyimirizaawo era esobole okuyimirizaawo n'omwana. Kati nze ŋŋenda sasula ezo eziba zibulayo wabula ezivaayo tusobole okulaba nti tuzikolamu nazo ekivaamu. Koye kaale. Kati agenda okuggyayo piki. Teyaŋŋamba nti oba leero ŋŋenze oba okitegeera. Nakita n'agenda n'aggyayo piki. Nemubuuza kye mugamba muggyeyo piki tondaze ku biwandiiko temulina kiwandiiko kye mwakoze kijja kitya? N'aŋŋamba tetulina kiwandiiko kye twakoze. Nemugamba nedda nno weebase nnyo zuukuka eno ensi ogimanyi ekitegeera. N'aŋŋamba kale oluddako bwe tuba tuteeseeyo endala bagenda kumpa ekiwandiiko. Nemugamba gwe teweebakira nnyo mu bintu bya ssente bino ekitegeera. Ani oyo gw'ogijjako? Tetwalwawo nasindika endala n'agikola ki? N'addayo n'asasulako bamuwandiikira ekiwandiiko. Nemugamba naye kati nze kye nali simanyi oba nali nkimanyi mbukyamu. Nemugamba naye lwaki egundi ebiwandiiko biri mu mannya go nga nze nga njagala kubeereka agange okitegeera oba kubeereka eriri erimu n'eryange limu. N'aŋŋamba nedda ekitasoboka kiri kintu kimu. Empiki eri mu looni ate era baagala gali amanya agali ku ndagamuntu era beetaaga n'endagamuntu yange nga yegwaliko nannyini kugigula. Nakiraba nti kituufu simanyi oba kyali kikyamu nga yakiŋŋambamu kukirekaawo kitegeera naye nakiteekenga nti kyekyo kituufu. Nakiraba kituufu ne tubeera awo piki etuuka eggwaayo. Nemugamba nti kati piki eweddeyo naye era amannya gali ge bateekako. N'aŋŋamba ye era nakyo nakiteekinga ne bakola ekiwandiiko kadi ya piki n'agiggyayo. Piki neefuuka yaffe netandika okukola nga takyansaba nga kwegamba sikyaziweereza ez'omwana kuva eno piki nga eziva ku piki aweerezaako ewaka mu kyalo kitegeera naye ne zimuyamba ate era n'afunako bw'aseevingako obutinitini. Twatuuka ne tubeera awo piki evuddeyo akola nange ndi eno nkola wamma ne ndaba nti tugenda tutambuza ekintu kitegeera naye era nga ndaba embeera zikola ki? Zikyukamu. Kwegamba obuvunaanyizibwa luli bwe yatwalanga akukubiddeko oba akukebedde toliiko n'akukubirako ka direct. Kati tuli eno tutambula ffe abali eno otambudde tomubuulidde oba kumusuzeeyo
nalaba nti toliko online naafuna obuvunanyizibwa nakubira direct olwo ebyo tebikyaliwo kitegeera naye nga ndaba nti enkulaakulana tuba tusobola okukola ki nakiteekinga ize nnyo ne tubeerawo bikiyaggwa tutuuka ekiseera akuŋŋaanyizaawo zaakuŋŋaanyizaawo naŋŋamba nkubuulire badde njagala tufuneyo ka poloti tugenda kikola tutya ne mubuuza poloti obadde ogyagala wa oyagala tuteekewo yaffe maka oba ya rentals naŋŋamba mbadde njagala ya maka ne mugamba nedda tukyali ku kyeyo ninasooka kuba muki rentals bwe tuba tunoonya poloti tunoonye yaki ewagenda rentals ko ye kaale kati ne mubuuza kirowoozo ekyo kiziimu kirungi naye olinawo konga mmeka yaŋŋamba ninawo emitwalo oba gyali 8 sikyagijjukira bulungi 8 ku 9 awo nemugamba ekisooke kasita nkola ffena tukola byaffe okitegeera naye mba njagala amannya sijja giteeka mu mannya gange saagala ogiteeke mu gago wabula poloti amanya gabeere mu ga mwana nti ye tuva mabega tuteesezza era tumanyi natuuka nensasula esente ekitegeera eza poloti netugisasula bwe twagisasula tuvudde mabega tumanyi nti manya ga mwana ge galiko tutuuka ku last moment aŋŋamba nkubuulire ansindikati yandikodingira byonna nga bwe baali batudde bakola endagaano byonna nga nsindikira olunaku olwo yaluŋŋamba tetuli wano tukola byonna nga ambuulira nga wabitambuza nga zimpeereza audio tutuuka nsindikira photocopy kandaba erinnya erimu lyeririko erirye eddala lya mwana ne mubuuza kyabadde kitya twagamba kubeereko ga mwana gonna kyaze kitya naŋŋamba nedda nange kyankubidde awo neŋŋamba kanteekeko eryo kitegeera kyanzijidde mu bwangu nemugamba naye nedda weesulise tereera kwegamba omwana gw'ozadde erinnya lye lyakubuza eryokubiri wali yerabidde n'oteekako eriryo yes kituufu nti omuzadde buzaazi eriryo okuze nalyo kisobola okwanguyira naye tekyalibadde bwekityo at least waliŋŋambyeko naŋŋamba nedda kyanzijidde buzizi naye kiteekinga ize kyapisaamu si bulungi kutwaliza awamu kati poloti namalo twamala ogigula ne tubeerawo nayo naye era ng'olaba embeera zikyuse kitegeera eyali akuwabudde takyakuwabudde omusaba kino kwegamba akitwalira ddala obudde nga nze muntu asaba biki ebivuddeyo mbye twali tupulaninga oba biki byetugoba n'osooka n'odda ne wali mu kati n'ofuna eŋŋoma njagala kino bannange nyamba ompeeze ku kino nno nkyetaaga kino kyavunaanyizibwa nga tafaayo nga wiiki ogikuba wali ey'okubiri ng'akugamba ngenda kukola ki ngenda bikuweza kwegamba nga tafaayo kitegeera nakiteekinga yadde yatuukanga n'akola ki n'abimpeereza kati kambazeeko emabega ku ndagaano eri yasooka endagaano gye baakola yasooka ne bagikola naye nga tekuliiko sitampu nemugamba kijja kitya kati nze ziri audio yazindikodingira naye satwala buvunaanyizibwa kye nali simanyi nti oba kubeerako ne sitampu ngenda okugira mukwano gwange asindikira gundi agenda kuyiwa essimu ye aŋŋamba muterekerako ebyo ebintu byange aŋŋamba kuliko endagaano yange toweerabira bbiri bakonze kaale ndaba endagaano kuliko sitampu eri gye yampa tekwali sitampu nemugamba kijja kitya ku ndagaano obutabaako sitampu naye gwe nga weesize nnyo naŋŋamba nedda kale tugenda kuddayo ntereeze gundi endagaano bateekeko sitampu nemugamba kaale nembeera mu kuyimbira kwegamba ng'era omusika muguwa musika kyankuba muwala neŋŋamba tekyalibadde kiti kyeyamaanyi kyayinza okukola endagaano neyerabire naye okuteekako ki sitampu kati simanyi oba yakikola atya nze ebiseera ebyo nga tebanabateekako sitampu ezo nali nzisibudde nga manyi animbye okitegeera okutali sitampu abafere bangi ateekwa okuba nga yanfera akageri ke nali ndaba nga n'amaanyi ge yali ateekamu mu laavu yaffe nga asaze neŋŋamba kati ono ye simanyi kyamukolera n'abeera awo namuteekako akazitaako kuteekako sitampu ate n'agira n'ayiiya n'addayo ne bakola ki ne bateekako sitampu n'addamu n'aginsindikira kitegeera n'ekiteekinga neŋŋamba waayo sanga kye mbadde ndowooza nti yalabika yankudde kyaliba si kituufu yino sitampu egenzeeko yekyalo kyekimu ero si yeemu tekirina buzibu kati tuba tutuuse
poloti ewedde eyo biwedde tuuse nga ŋŋamba nkubuulire tupulaninga bye tupulaninga nga ŋŋamba naye ssente tezigenda kukola ki tezigenda mala bwe tupulaninga. Olaba otya singa mba nzize ku kyeyo nange mu butuufu natuuka ne ŋŋamba bye tupulaninga bulungi yadde eri embeera bw'eri eyogamba nti tammuka tampa budde naye lwazze ng'afuba nnyo okulaba nti tupulaninga kitegeera. Namugamba si kibi kino nkyabulayo ebbanga mba nsobola okukulinda kati lisiti omwaka gumu. Naŋŋamba kati kye tulina okukola genda kumpeereza ku ssente ngobe ku by'okujja ebweru. Namugamba kaale kati awo we tulinga tuli okitegeera naye ndabira ddala embeera ekendeera. Omuntu owange ku ky'essente gaayi wange ku ky'essente era apima ng'omwezi gutuuse wegiba nga myezi 3 gye ngenda osindika eno yonna avaayo ng'omuliro asaze wabula mu mwezi ogusembayo oba mu wiiki esembayo mwasitulira omuliro nakulaga nti afaayo nnyo kitegeera nakuwana ne biri ebirala oba bannange simanyi namanya kwegamba afuba nnyo okuzza mu layini kitegeera. Ne tubeera mu yembeera naye era ng'omulaba kusika muguwa kitegeera senga ŋŋamba kati namubuuzaamu era lumu ne mugamba naye ebiseera bino lwaki obeera wooti ebirala n'obeera wooti. Naŋŋamba nti lumu mbeera ndi bize lumu mbeera nti ndi sitaaka nnyo kitegeera obudde ne bumbula. Namugamba it's okay kasita okimanyi naye ate fuba nnyo balansi nga nange ompa ku budde. Naŋŋamba kaale era nalaba tekyakyuka kati awo wenkyali ntya okugamba nti embeera eri ekyaliwo nsika muguwa najja n'atakusiibula okitegeera najja ne mmalako ddakiika nga ziizo kwegamba n'akitiikinga nange nensigala awo kati kyendika ekyo naye ntya ŋŋamba ssente zino yaŋŋamba bukadde 5 singa nzikwata ne nziteekayo embeera eyo nga teri yokka ng'erimu emabega girimu. Wano enkya neggulo tuwulira sitole z'abasisita baffe bavudde mabega bulungi beeyiriddewo emibiri naye ku nkomerero omusajja n'aba ng'alina mulala nga ne ssente ze yazirya. Kinnumiriza ekintu ekyo ne ŋŋamba kanfube at least nteekeyo ssente nga manyi nti nina we ŋŋumidde tikatugeze nti yes nemanyi ndi mukyala we kiveeyo nga ndi mukyala we kisoke nziwaayo n'omutima gumu kitegeera nziwaayo n'omutima gumu so wendi wesabire minisita Sozimu bannange onnyambe tumuteekeko mu laavu tulabe kikyalowooza nga sinnamuwa ssente ezo ez'okujja ku kyeyo singa kamutanda n'atanjogera oba n'atanteeba ezange takomba wekamutanda n'ayogera mukama aba amwogeredde munjazi waayo na mutima ogwo kuba mba manya ndi ku right track naye olugendo lwendiko ffenna tuli ku mugendo ogwo gumu so neyanzeege Mr. Sozimu kankusabe tumunteereko mu laavu tuwulire kikyali era ntegeere wa wennyimiridde. Waliwo abantu boyagala otuuze ogayoga nti wono tumukube ku bimbooko bw'otunula relationship ya mikwano gyaffe eno bwe yatandika n'engeri gye batobye obulamu gye babutobeddemu n'engeri omuwala gye yayiirawo gaayo omubiri omuntu akubeererawo mu mbeera embi si yaba omuwangu okwerabira era nkukakasa nti ogenda okutambula obulamu bwo bwonna ng'okyejjusa kubanga omuntu ono eyakubeererawo eyakuyisa awabi wamwerabira. Ne bano abalala oluusi tuyinza okutakubalamu nnyo magezi ng'agamba nti olaba yalekawo oli eyabonaabona naye ate nze gwasanze ku bbala gwe musanze nga olumusi buli kimu yakifuna ngenda kugattako ki mu bulamu bwe era ng'agenda kuba na ŋŋombo kandi yemu ebyange wekaligweramu ng'era tezifudde adda na lusoggo so kikyetaaga okugenderera. Bino bye nzize njogera n'abalala mugenda kumuwa amagezi sister ne bino bye nzize njogera nti bwe tutandika okukola bizinesi njagala omuntu akole bizinesi nga Sozi ne Becky batudde wali si mukyala Sozi ne mwami Sozi Becky ne Moses batudde wali they're talking about business. Nteekamu ki nfunirawa how am I going to protect my investments ebyo by'okutuuka eri muze nasazeewo nenteekamu nempandiika mu mwanya gange
pichi nenjiteeka mu mannya gange, poloti nenjiteeka mu mannya gange. That is stupidity of the highest order. Kyolaba abamu abakazi babeera batulangira buli kaseera, nakusanga olina kaki, tutobye. Kakati oli awo za tutobye ng'ekyamaanyi kyabadde akola kufumbira na kulabira kubanga nakyo kyamaanyi. Ne kati ate tutunulira n'ono nga financially yasinga okubeera big spender. Naye ojja biwandiika ofulumi wekanga bwekanzi kwesirwaza. Bannange ate tuleke kwemagaza bamikwano. Sister, kati bwe muteeka mu love lab nakutula omutima. Nga mpulira omutima gukyesika omuteeka mu love lab. Pane mpulira gukyesika. Tubeeko bape tusooka okulogera nnyo ebisingako wano. Kubanga bannange omuntu akuyiwa ku bintu bye bimaba bakkiriziganyako nabyo. Bino bye bireetedde abakyala obutaddamu kutwesiga. Kubanga ku bintu ebitono tulaga nti tetuli beesigwa. Kati ebinene agenda kwesigira ku ki? So if you're a brother and you're watching this show, you're in a long distance relationship, please stick to your word. You agreed to be A and you're acting B. You agreed to be C, you're acting Z. That compromising oba nkukakasa ntegena kusula ku lwazi ate nga sijjo yagala, like you lose the girl. Munsi muno muwala kikati anonya ssente najja muzigatte mubeeko bye mwerwanako okuvaamu n'okitwaliraawo. Ate wano twerabisizza nnyo bamikwano, ndaba nga wano tweyanise nnyo. So ekyo kyetaaga okutunuulira. Tujja kwogera bwe tubanga ddala wulira nga gwe kyosinga okwetaaga love lab. Ekino kyo nja kikola kubanga I'm here to serve you, and bwe ndaba nga ekyo kijja okukolera, then I'll do exactly to your wish. Katumalo genda okunoonya ku gayo ono mu love lab kubanga ate ye bamwagala bubi nnyo mu love lab. Tumanye ebivaayo. Hello? Hello, yes, Brighton. Yes, please. How are you? I am good. Kati ompulira bulungi? Mpulira. Okay, jebaleko sebo. Right, now jebaleko. Kale, kati oli free tusobola okwogera? Yeah, tusobola okwogera naye simanyi gwe njogera naye. Agenda kweyanjulira mu bujjuvu. Okay. Bamuyita Moses. Okay. Waliwo omukyala. Okay. Oba omwana ow'obuwala eyansabye okukubirako akasimu mu kiro kino. Okay. Ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka yaŋŋambye nkukubire nkwagaliza ekiro ekirungi. Okay. So it is a special call to wish you a great night. Okay. Another reason for calling, she gave me a message to deliver. Wande? Nti ekirala kye yaŋŋambye yampadde message gye njagala okutuusaako. Yaŋŋambye bw'okwata essimu nkugambe. Bebe nonekera yonni kuba nalososi byogenze mazima nesigalawo nga kaba mu bimazo ndesoncaye walayidde n'okoma ne pasi olinzirira oliba owenze tize nakikola tya onese n'ogolyeyo. Yes, brother. Yes, yes. I think I have done my part. Okay. So, like I've told you, I'm just calling you on behalf of someone. Okay. Olowooza ani ono eyantumye okuteekamu ka unit? Kati nza omuntu baabuze omanyi kati first of all omanyi gyendi? I know. You know? I know very well. Ndiwona nti nange nkubuuza kubanga you know some people nyinza kubanga kyendowooza si kyekiri kubanga you know some people oluusi baba bakufaking around. My brother, this is not... bagala kukuba. No, we are not talking about money issues. Here we are talking about love relationship. So I am calling you on behalf of... Bw'ompulira njogera ku bya ssente First of all, Brighton, wait.
The moment you hear me talking about money, just hang up. Okay? My brother, I am making myself clear. Okay. The moment you hear me talking about anything, nga tekikwatagana ku girlfriend when all that, just hang up. Okay. So, today okumulamwa. Mbadde nkubuuza like so, who do you think is the one who sent me to call you? Mbadde nkubuuza nti olowooza ani yantumye eyansabye okukukubirako? This must be Chasima. Erinnya nga likubadde kumpi. This must be Chasima. Sandra. So. Sandra. Yeah. Yeah, she requested me to give you a call. Okay. N'agamba nti akwagala nnyo nnyo nnyo. Okay, that's good. Yeah, so what is your message to her? But of course, I was fearing because, some people call while they are intending to rob you or to, to scam. No, I am not here to scam you, and I have made myself clear. So that is the reason. So, do you have any message to your sweetheart? Yeah, I have, of course. But I would love to know if she's online at the same time or if she's... she's not. If she's not. She's not. Actually, it has taken me now 3 weeks because I was supposed to get back to you, but our work. Obeera olina abantu bangi, and I told her she had to wait. But I am sure maybe she's listening. But of course, right now, just like you are telling me... Yeah. She's my girlfriend. Yep. And we have been together for some good time. Yep. And we are planning so big. Wow, that is so good of you, brother. Yeah, allow me to say bye for now, and thank you so much for being a good guy. Okay, that's good. What's your good name, brother? Moses. Okay. Yep. Thank you so much for your time, and I just wish you well. Njagala kukakasa. Obiwulire byonna nga bivuddeyo. Saagala nakulwisa oba nkwetoolooze. Oyo gwayogera si ye yantumye. Nkiddamu. Oyo gwayogerako omuwala gubateekateeka oba okwewasa n'ebiringa ebyo si ye yantumye. Oli bali bombi ku kyeyo. Nina engeri gye ntunuddemu nga wano gayi gwe njala ennyo ku TikTok. Kale, eyo tuveeyo. Njagala okwagaliriza akawungeezi akalungi, olw'eggulo olulungi, olunaku olulungi, ate ne mu kuyiga okwenja. Katonda affe omulungi. Watuwa mwoyo w'amagezi, twagala okwebaza. Toli wala nnyo mu ggulu kubanga omwoyo wamutuwa atuula mu ffe. Kyova otugamba nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Mukama omwoyo mutukuvu mwatuula. Tujjukize ng'ekyo nti tutambula tulina omwoyo atuli mu ffe. Oyo nga yakola ogw'okutuguluŋŋamya bwe tuba tugenda okutomera n'atuyamba. Olwo ekisa kya Kristo ne kikola okututaasa. Abamu babeera mu mukwano ne bannaabwe nga tebabategeera, naye nga tebatwala buvunaanyizibwa bwagala oba kuyaayana kubategeera. Tufunye omukisa bino kubanga obituwadde n'obitutegeeza. Kabigasa amakulu mu bulamu bw'omulenzi oyo, kabikole amakulu mu bulamu bwa muwala oyo, mukyala oyo, mwannyinaze oyo ali mu kulaba show eno. Tukuuma okutusinkanya olunaku olw'enkya mu kuyiga okulala, nate abalina omukwano ogunywedde oyongera ogunyweza era Mukama ogulumizibwe kubanga okibakoledde. Ogwo oguyuuga Mukama jangu okola ekisinga okuba ekirungi. Bwe muba nga abusibe bantu abatuufu ab'okwagala, twala kabalumwe olw'okubalekawo mu kiseera ekisooka, ne mu maaso bajja kutegeera nti wamma walina ekiwabu kye wali obategula. Nga tuli mu mbeera eyo tuyinza obutabitegeera ng'olaba oyo ye musajja yekka mu bulamu era owulira okomye, oyo ye mukazi yekka mu bulamu era okomye. Ne bangi bakizudde nti wamma ebyo byali byoya byanswa, baali bakungula ssere ng'ebintu bwe baali babisuubira si bwe biri. Ekisa kyo kakitubeerere ne bulijjo, bwe tusabye awamu n'okwebaza mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say Amen.